Obwakabaka bwa Buganda butaddewo akakiiko akagenda okuvunaanyizibwa ku kuziika eyaliko omumyuka wa Katikiro Kaaya Kavuma, era nga akakiiko kano kakulirwa Oweekitiibwa Robert Waggwa era omumyuka wa Katikiro owookubiri. Katikiro mu kutongoza akakiiko kano akalaze nga bwakalinamu obwesige era ng'omukolo gubadde ku Bulange Mmengo. Tutaddewo akakiiko akagenda okukola enteekateeka n'ab'enju era ke kanaatumanyisa enteekateeka zonna nga bwe zinaagenda okubeera. Akakiiko ako kakulirwa Oweekitiibwa Robert Waggwa ali wano, omumyuka owookubiri wa Katikiro, era ng'amyukira Oweekitiibwa David Mpanga, era olukiiko luno ndutongozza. Gusinze Ayi Ssaabasajja Kabaka. Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga atendereza emirimu egyakolebwa Kaaya Kavuma omuli mu kuzzaawo Obwakabaka ne mu nkulaakulanya ey'ekirime eky'emmwanyi. Twebaza Oweekitiibwa Kavuma olw'okwenyigira mu lutalo olw'okuzzaawo Obwakabaka bwa Buganda, omulimu gwakoze n'okwagala okungi ennyo. Ensonga eyo abadde amumanyi ng'agimanyi bulungi. Tumwebaza olw'obuweereza bwe eri Ssaabasajja Kabaka. Takomyeko era alamise n'ensonga lwaki omugenzi aluddewo okuziikibwa. Asabye ab'enju balindeko okuziika Oweekitiibwa Kavuma, tumale okumaliriza enteekateeka ez'okujjukira amatikkira ag'omulundi 26. Nga bwe mumanyi enteekateeka z'okujjukira amatikkira zaatandise. Kale kyandibadde kizibu okukola enteekateeka zonna ezigendera ku muntu omukulu ng'ono, ate bano bali mu mbuutu, ate bano bagenda eno, ate bano bali eri. Kyandibadde kizibu. Ekyo twakikoze nga bwe mbagambye tusobole okwetaba obulungi mu nteekateeka ez'okumuwerekera nga ffenna weetuli. Ssentebe w'akakiiko akateereddwawo Robert Waggwa asobodde okulaga obweyamo olw'obuvunaanyizibwa obubaweereddwa. Ffenna wano buli omu ayinza okugamba nti abadde mukwano gwe nnyo. Omugenzi atalina ekitone nga buli omu amumanyi, amanyi nti mukwano gwe nnyo. Kale ffe tuli ba mukisa nti tuweereddwa obuvunaanyizibwa buno okulaba nkuteekateeka embaga esembayo ya mukadde waffe, era tujja kugukola era tujja kugutuukiriza. Oweekitiibwa Kaaya Kavuma yazaalibwa mu mwaka 1937, afiidde ku myaka 82 egy'obukulu. Yali omu ku bantu ab'enkizo abaaleera n'okubeera Ssaabasajja Kabaka mu muwaŋŋanguse. Yali omu ku baakola ku nteekateeka eza Ssaabasajja Kabaka okukomawo ku butaka. Yali ku lukiiko olwategeka amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka mu mwaka 1993. Yaliko minisita omubyeezi w'ebyensimbi mu Bwakabaka wa Buganda, yaliko minisita wa Buganda ow'ebittaka n'ebizimbe, yaliko omumyuka wa Katikiro wa Buganda, yali omu ku bassa mu nkola ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka okutandikawo leediyo ya CBS. Yabadde ssentebe w'olukiiko lwa boodi eya CBS, yaliko ssenkulu wa CBS okumala emyaka 10. Ye yali omubaka ow'ennono ow'essaza ly'e Busiro ku lukiiko lwa Ssaabataka Supreme Council mu mwaka 1992. Yaliko Katikkiro w'ekika ky'Envuma, abadde muwi w'amagezi ow'enjawulo eri Ssaabasajja Kabaka ku by'enkulaakulana. Yatumbula nnyo obusuubuzi obw'emmwanyi mu Buganda ne Uganda. Ssaabasajja yasiima mu mwaka 2017 n'amuwa ekitiibwa ekisinga obusukulu mu Buganda eky'amafumu n'engabo. Gusinze Ayi Ssaabasajja. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.